Bannayuganda balungi nate ndi musanyufu okomawo wano mubala okwagala omukutu guno mweyongere oguviewinga n'okugulaikinga ne comment kikulu nnyo kubanga kituyamba okumanya namwe mulowooza kituufu netukyusa mu mpeereza yaffe oba naawe n'otukonvinsinga tuyinza okuba nga tuli bakyamu nga tubiraba twesulise ng'obirabanga ebyesulise naye gwe n'otuwa the right view so buli lwo commenting kituwa nze taking a time nensoma comment ku comment nezinterpretinga nemanya omuntu engeri modu gy'abaddemu ng'akola comment so nomanya nti ono ali genuine mutuufu ddala yes ono tali ku nsonga so tubasaba nnyo mwongere okugoberera omukutu guno ekirala njagadde era okubategeeza nti ngenda kwesimbawo kubaka wa parliament waka muri municipality nsaba obuwagizi bwammwe gwe wenna ali eyo ng'olondera Kamuli municipality gwe nkusaba akalulu direct ng'olinayo owooluganda gwe nkusaba oyogere naye ng'olinayo netiwaaka yonna egwe Kamuli municipality nsaba okola ekisoboka kyonna otuuseyo obubaka bwange bampa akalulu 226 kubaka wa parliament ground eri etya manyi waliwo gamba omuntu abeerenga akubiriza munne abeerenga akuwa akalulu naye njagala kusooka kumanya gwe ground yennyini eri etya ground ekisooka twava mu kalulu kali aka 221 bakanzibako bubbi bampanguza obululu 5 27 so olabira ddala nga nali nkamazi kakuyita mu ngalo kati ate nze nzekka atanyiiga obutanyiiga bwange nasigala mu bataka era olunaku oluddako nali ni mu bataka ngenze kuziika abalala badduka abalala baddukayo abalala bakadda nnaku zino abalala bateekateeka kudda okiwulidde abalala bakoma mu bumyufu bwa bibiina nkitegeera nze mbaddeyo n'akaziika abantu nga 8 mu kapiriyodi ako ak'emyaka 3 kwena so mbaddemu ekyokubiri Kamuli municipality mu bantu abaagala okwesimbawo nze abasingako etutumu etutumu kugamba nti musajja oba mumanya okumanyika kakati mu byobufuzi tovanga ku muntu amanyiddwa oba okoze bubi nnyo gwe kenyini oba okubya essasi mu kigere naye era n'ekirala oteeka okuba ow'ensonga kubanga oteeka okuba netutumu ate era ng'oli wa nsonga kakati mu bantu abagala obubaka bwa palamenti ekamuli ate nze ow'ensonga mweyo ensonga ekirala mu bantu abegwanyiza era obubaka nze asinza okurespektinga abantu kubanga ofisi yange teggalangawo nina obutuuze obwannamadala kyebayita permanent settlement mu constituency ninamu ofisi etaggalangawo okuwadde olunaku n'olwaleero nzigule nze nzekka asobodde okumaintaininga tiimu gye nali nayo mu kalulu akaggwa omanyi eri ebusoga waliyo embeera omuntu waba agenda mu kalulu anoonya ebinaakola mu kalulu njagala posita njagalayo abavubuka banaakuba emiggo njagalayo emizindaalo n'abavubuka babanoonya abanaakuba ababalanga itemu okiwulidde naye kakati nze abaana be nali nabo mu campaign mbadde nabo emyaka 4 nga ntambula nabo nemba transforming from a ghetto life to serious citizens abamu bagenda nakwesimbawo obukulembeze obw'enjawulo okitegeera kakati ekirala ate nga nakyo kyankizo nnyo nze ayina award eya best political analyst of the year 2024 ogijjawe emikutu gyampa award wane Kampala emikutu gyakusiima ejja social media so mweyo embeera kiba kitegeeza nti parliament kusunsula nsonga kati ate bwembanga nze ayina award y'okusunsula ensonga lwaki constituency ekumaka lwaki ate ontunuulira kyamuli kituufu mu bumpimpi ndi above everybody qualifying for that job for that assignment era nsaba abantu be Kamuli municipality bambeereremu kale nsanyusa okulaba era njagala kutwala butereevu Kawempe embeera wagirabye
akalulu katandika twali wano nga bagenda mu kalulu nga bamaze okukola paredi yaabwe nga akalulu ke kaddako akalulu wakalabye katambudde kakubiddwa omuwanguzi wamulabi kikyogera ku mbeera basically embeera eyabadde saidi no akalulu ke oba analysis y'akalulu eno kyogerako ki akalulu ako kaddemu lessons nyingi ez'okuyiga esooka naye ozikola okusinziira kumanya naye okumanya kwange okusooka nti kyokka mu byobufuzi temulimu mpalana ya lubeerera era temulimu mukwano gwa lulango bw'olaba olwaleero nga Nalukoola Elias na Luyimbazi ye mubaka ali ku tiketi ya Nuupu nga emyaka 3 emabega kwena yali wa DP nga be bali mu ndagaano ya DP NRM ebino ebyakagwa Nobert Mao byayogerako ennaku era yagambye nti bagenda kutuuza banna DP batunule mu ndagaano bagitunulemu kati zabuliyo ndowooza teriiwo musajja yabadde abatuuziza nga weebali n'abagamba tugenda gitunulamu omusajja anti kati oli takyamuwuliza bulungi kati kwekubira enduulu eri bamemba kati 4 years back Nalukoola yalimu ebyo as we talk now is a darling in NUP ekyo kiba kitegeeza ki nti tewaliiwo mulabe wa lulango bagambye oba na munnamateeka waani gwe bagambye munnamateeka nga weenaale munnamateeka naye professional ye tomuganda ku providing a service kasaba more instructions yes so kati gwabadde avuma obuvumi ku layini omuntu n'omuvuma nga by'omuvuma si bya bufuzi nga bya buntu manya ndi politics yakyuka ono tabadde mu camp just imagine a constituency yali between Segirinya and Sulaiman Kidandala kitufu 2021 kitufu Kidandala bananga Kidandala ali mukomera bakyamusibidde China ali South Korea Segirinya mufu otegedde dynamism abera mu politics kali tewemalanga yo kubanga ino nsi tewali agiwangula olowooza Segirinya yali amanyi nti kuba Segirinya yali amanyi wa bisanja ebi bisatu ekitono ennyo otwogerera ali mwana ndani Sulaiman Kidanda yali amanyi amaze flaga ya Nuupu nemulema nemuyita mu ngalo n'akomaawo so politics bwatyo temwetaaga kuvuma abantu mbira mupango kituufu bw'oba okola argument political argument ebe in line with politics later issue okiwulidde convince people okusinga okuleta politics of komanyoko takola makulu talina watutwala takola makulu era ekyo njagala okukibabuulira eyo stade mugijje mu kalulu kawa gwomanyi kye kitegeeza omuntu eyakola endagaano ya NRM ne DP okubanga olwaleero darling mu Nuupu ng'ate nze bigirwa siriiyo mu Nuupu atalina kalagaano konna nze omutandisi naye kitegeeza ki nti politics wankyukakyuka buli ssaawa interest ate ideology oba ogiresibwa kubanga ebiseera ebisinga bwe tuba tuyingira ebyobufuzi bino boogera nnyo kwa ideology nti ekibiina kijjidde kwa ideology nti era naawe kiyingira oteekwa okubanga onnyikidde mu ideology eyo ideology kitegeeza kiva mu kigambo idea kitegeera kati kitegeeza endowooza ebirowoozo bye mulina kati mu Uganda tetulina mu kibiina kiri based on ideology ffe wano mu Uganda tutambuliza ku strong individual asituse alowooza ki yefuuka endowooza yaffe olaba Haji Ssebaga yaliko wano nga ideology eriwo ya Haji alagidde nga ye ideology eriwo era ne tutambulizawo ekisanja ekiramba abantu balirako okw'obwemupi bamabike ne babulya mbijjukira balatifu ne babulya Sebuliba ne babulya banadipi bangi ayitamu nga bali kwaja alagidde that was the ideology by then ne Besigye n'abeera watutumu olwaji kakati ebya ideology wano
tebikola tugenda na mbeera eriwo. Yes kyova olaba wano omutandisi ow'ekintu bw'aba afudde oba n'akivaamu nga nakyo kikola ki nga kikomaawo. Tewaliwo projekiti yazimbiddwa wano neeba nga egenda generation to generation tetunagiraba. Naye wano tugambe nti abantu bano baba bakyukidde ddala oba just bigendererwa nti anytime omuntu oyo bw'ati omusobola omwesiga n'omwesigira ddala. Bino tebiriiko kwesiga. Omuntu akyukakyuka. Ebyobufuzi si kugenda mu ggulu. Ebyokugenda mu ggulu mwe tukeberera omwoyo. Ebyobufuzi kasita oyogera ekigambo wano nga kifaanagana n'ekyenjogera gwe nga tutambula. Kuba ekikuli mu mutima sikimanyi. Ye politics. Ye politics. Owawano. Ye politics. Kasita oyogera kyenjogera gwe nga tuli ku page egi nga tumuvinga. Ebyobutuukirivu biri mu makyaki. So eyo study mu kalulu ako mulina okugikola ki okugiraba. Study ey'okubiri kakati ekyokubiri akalulu ke kawempe kanejereza. Otegeeza ki? Kubanga bannayuganda nabagamba nti Uganda ni politics watuuse olwaleero tulina muzanyira naddala ffe ab'oludda oluvuganya tulina kudda mu bases zaffe kye twayita regional political empowerment. Nti buli muntu emundu agikubire mu region mwava asobole okumaximizinga amaanyi galina mu region omwo tufunze omusajja. Lwaki ogamba nti akalulu ako kakwejjeereza? Anti kajiye ekifaananyi kiŋŋamba bannange bulijjo nti ki? Kubanga ffe ERP we twagitandika twawandiika n'okuwandiika ne tugamba bannansi n'abebibiina byonna ebyoludda oluvuganya nti strategy esobola okukola kati buli mukulembeze w'ekibiina alina region mwava gy'abadda tugabane ebitundu tukube emundu mugisha muntu gikubire mwankole gundi gikubire wano ne lutemateme eggwanga bulungi. Central region twagirekera NUP. Ekitegedde. Kakati nkuleetedde statistics wa olyoka otegeere kyenjogerako. Olina n'ekibalo. Oyinza okulowooza nti nkoze eki ffe twabagamba nti NUP y'amaanyi mu Buganda awalala teriiwo. Therefore beekola mobilization ekole wano. Y'amaanyi mu Buganda awalala teriiwo. Facts zizino wano bwe twagenda Omoro omutabanyi wa Gilbert Olanya Jacob Olanya yatuwangula yafuna gumu 4. Kituufu. Owa NUP yafuna 1,600. Kitegeeza mwaki oli toliiyo. It is a fact. Kituufu. By practice tukola ki? Toliiyo. Bwe twavaayo ne tugenda e Serere. Serere waliyo by election. Ojjukira omwami oyo yagwa mu Kaloole. Kakati mutabanyi we era yakajjawo. Omodinga yaliwo independent yafuna gumu kitundu. NRM nafuna gumu 3. Kubanga NRM yagaana okuwa oli ticket. Mutabani we n'agamba kanzije independent yafuna gumu kitundu. N'abawangula. Yes. Kakati twali twesonzaawo opposition tuwagidali salaso. Wa anti ne nupu yafuna 3,000. Kitegeera. Naye bw'ogatta ogumu 3 n'ogumu ekitundu. Ebiri kanana. Ejo je NRM. Kitegeeza toliiyo. Kituufu. Ofunye 10 meka? 3,000 mu 3 toliiyo. Obulubu buno wano. Ne tuvaayo ne tugenda eddokolo. Twakagenderera ngaawe emirundi egi? Ebiri. Ogwasooka twafunayo obulubi 3 nga nuupu ne tuddayo mu ddokolo nga Sesiri yafudde ne tufuna owa UPC n'afune 2-3. NRM gumu 4. FDC 8-10. Independent yasooka 7-9. NUP ne tujja 7-27. NUP yakwata kyakutaano n'obululu 7-27. Elango kitegeeza nti lango UPC NRM NUP teriyo. NRM teriyo. UPC yeriyo. UPC yeriyo. Kati leka UPC ebisane ne NRM kuba NRM una inawo gumu 4. Tomwanda ratinga. Kituufu.
kubanga bino byonna tubipulaninga NRM ye opponent so kati a opposition mukolere wamu muberenga UPC je muwagira obubaka bwonna bwoba oyogerako ku nsonga y'elango bwogere ng'obiyisiza mu UPC kituufu okitegedde ekukolera omulimu wali yafuna 2-3 naye kandidate wa UPC omu bw'omuleeta wano e Kampala bamukuba akalulu afuna nga 2-3 kituufu kakati n'omwana omuto tiwetaaga kugenda ku university okumanya kino ekibalo ne tugenda ehoima okay Chamanero C5 yatuwangula aliwe NRM bamuyita Mugisa Hutiman yafuna gumu kanana eyamuddiza independent yafuna gumu 2 independent NRM NUP yali wa kusatu wafuna 3 ekitegeeza nti Hoima tuliyo NRM yekola ki yesinga ya amaanyi so kati ya opposition strategically wano strategically zimba yo kabuleta omwana wo ku kyalo abisani n'abayogera olunyolo luwe kulw'ekifaananyi ekinene ekyoludda oluvuganya lwonna nkiraba yes nkiraba kakati ne tuvaayo ne tuyingira wa ekisolo kisolo walaba ebyavaayo NRM 2 bali mu 10,000 nga bw'obagatta obululu bwabwe fe twaddakaawo nga tutulina obululu 9 mu 3 strategically ekibalo kyo kikola kyekituufu kakati bwe twatuuse mu area eya nupu yagukubye munda ye Buganda yagukubye munda omutwalo gumu 7 mu 7 eyamuddiridde wa 8 nga n'okuyiwamu akoze eki ayiyemuko mwabaddemu n'okuyiwamu bwe kigambibwa so okugamba nti akalulu kano kanejjerezeddwa ndi mutuufu ssebo kubanga mbadde nkola argument n'abasajja bano ne mbaga abannaye tuzanyire mu twenkyezi zaffe nga bawakana because NUP yasituka negenda ekisolo machinery yonna giyasitula sente ba members ba MPs biki byonna vibe yonna yafuna 9 it is the same machinery eyafunye ogumu akasanvu mu area yayo kakati tudde mutu wakanire ekyo so ensonga gye waleeta erimu eggumba era egenze ekula by practice naye nga tebagiteekeseza mu nkola mu bigambo eno mu kuyunga eno mu bigambo okufunamu message emu ebadde ekyagaanyi naye abantu gye baliko lwaki waliwo okuzalawa idea anti abantu abasinga babenefitinga mu mbeera eno gye tulimu ate nga tulina beeno kubanga oba oli mulwadde lwaki ogaana eddagala linywe owone okujjako ng'otulimba bulimbi ng'olina kyofunira osoololeza mu bulwadde ng'okubira tiketi tuleese eddagala owone odde ku luguudo ate ogaana waba waliwo ki obuzibu tulina okuzuula so nze nejjerezeddwa as ERP tuli batuufu ku kintu kyaffe ekintu kye twaloota bannayuganda kye baliko era ekigambo kye bayita protestive vote tekyalabikidde Kawempe wokka ekigambo kye bayita protestive vote buli region ekuba protestive vote Kawempe wabaddewo protestive vote ye message gye bagenda nayo kuba ndaba abantu bonna balonze ate baani aba protestants ate abantu balonze abantu tebalonze protestive vote kye bagamba sibe bana ababustainizi obutalonda protestive vote kwe kulonda ensonga eyo nti tujja kulonda tuli ku nsonga tujja kulonda NRM ensonga ebakwatako mu kitundu ab'omuro balonda protestive vote ab'ekisolo balonda protestive vote aba serere balonda protestive vote n'abalala n'ab'ekawempe balonze eki protestive vote regardless of the circumstances gye bayiseemu so eyo study enkulu nnyo mu kalulu ako ke twabaddemu e Kawempe abantu balina okitegeera nti tewali kibiina mu Uganda kigazi kimala ku coveringa ggwanga lyonna in terms of support tekiriwo NRM oba oyogera ku ludda oluvuganya okusinga ndi ku ludda luvuganya NRM yejja kugamba structures zonna nzirina naye yalimu ekisolo ne bamukuba UPC
ya UPC akamukuba emirundi eji ebiri era naye alemala sebo naye awenyera tajudde naye olwokuba government tomwanda ratinga buli kyo planninga kyonna oplanning omanyi nti waali era obululu buno bwe mbadde nkulaga wano bonna walabanga abatawangudde agira mu namba meka 2 so si munafu ngojeko eyo analysis yo oba ne formula yo obanga eyo nja giyita formula yo gye waleeta egamba nti gundi abeere egindi gundi abeere egindi security mu kitundu wagirabye wano tugambe nti kino ate kyo kiva ku kikuba mbadde sibirabanga nnyo ebyo okulaba abantu abo abambadde ebyentunga ebyo n'ekibooko ze twalabye ne kuba amawulire bino bibiyinza kuba nga bisibuka ku ki kati akalulu kano kabaddemu ebirungo kabaddemu ebirungo era abamu baadde tibakategedde birungo kyebyo kuba nkiwa bangi bakavuddemu nga tebakategedde abantu abasinga tebategedde byabufuzi byadde mu kalulwa biriwa byabufuzi kye byabaddemu ekisookera ddala mwabadde mu transitional politics ba odigadi bafuluma new generation yekola ki eyingira kati vice chairman aleeta muwala we gwakuziizaawo agamba muzeeyi nange ono gwe nkola ki gwe ninawo muzeeyi gwe mukulu munnange tukoze ebintu byonna tubimalayo naye nga naye bwokuziiza oli nange mwanyina ono gwe ninawo wano kayitire wano kakati bali ababala tiimu empya ne bagamba ono tetuyingira naye naga katukolera ono akalulu ne bakakolera nalukoola kibooko giwalabye yonna mu kawempe etaliiko pulaani kubanga tetulabanga ku kibooko etaliiko pulaani ngeyabadde kawempe bijiro yadde ekola kalulu wangi ekifo kyotwala ono tutwala oli ate oli anayingira eno nalukoola tayingira eno okiwulidde kabeere n'ekifo kubanga ono bw'omuwa obwa MP ajja kuleminga obuvunanyizibwa obulala kuba aliko amwogerera okumpi nga muzeeyi nange omwana wuuyo ayingire kabineti bw'aba tali tasobola kuyingira kabineti aba alwawo okulowoozebwako muzeeyi ayagala kulaba basoose bakolifayinze okiwulidde gyoyise mu tanulu abamaze okuyita mu tanulu kwaza kakati nga balina omulekayo mu kisaka yasigaddeyo debate za cabinet tazirimu kati bamuwonedda ojja tuleetera obuzibu ate kati okutandika omulowoozaako anti ayingidde mu territory eri hostile ye Kampala aba exceptional man oba olina omulowoozaako mu considerations ez'enjawulo kakati yasigaddeyo mu kibira akyali ebyo byabufuzi ebyekusifu ebyabadde mu kalulu ako okiwulidde nkuwulira mbadde sina kirowoozaako politics mungi nyaliwo era abantu bangi bagenda kuwunga period ya transition eba nzibu nnyo ebibalo biba bingi nnyo ogenda kulaba ebintu ebikyukakyuka wano byotalabanga nako era abatamiivutamiivu basigadde kubanga omwenge gunakuggwerako ng'ebibalo byakyuse nga tuli ku peegi ndala nnyo nga gwosigadde so akalulu kano kalimu elementi ya transition nkugambye ne ketugendamu ekitegeeza ejja kubaamu kati ketugendamu ate mweri ddala kuba kekasembayo ku transition so tugenda kulaba abapyeroyu bangi nga bameruse njagala okutegeeza kyoyagala otuga ate nga bagenda kuba BNRM naye nga bapyero era baba BNRM kakati eyo element yabaddemu ab'ebyokwerinda sirowooza nti be basiru nnyo ekyenkanidde awo okuteeka effujjo lye baateeka mu kalulu ako eritaliiko cause kituufu buli omu yeewuunya eritaliiko cause naye kana kiki kino
omusajja ava ku nomination bantu nga balinga babagaine mugende mukube bukubi ava kubanga bali bo bakimanyi bulungi nnyo nti Kampala buli lwoleeta buli lwokola effujjo mu kalulu abantu bakukyawa gwoba oli mukola kalulu okolera oli era mu bumpimpi security agencies zakoledde NUP akalulu ebitundu 6 ku buli 100 ebitundu ebyasigaddeyo kwe yawangulidde NUP neyerwanako ne candidate waayo but 60% bitongole byakwerinda bye byakoze akalulu wako era mwami Nalukola muganda wange Kanso nkimanyi bulungi nnyo nti mu bantu bagenda okusiima in a silent way beba commanders abakola operations yezo ajja basiima in a silent way olaba tubadde tuwulira nti oli bw'aba agenda okwesimbawo waakiri ayita security mukubemu waakiri ayita security mukwate naye kati wano akaluke Kampala toiza kagendamu neyo approach oba opposition 311 ebyo bikola mu byalo effujjo moduli eyo kubanga mu kyalo 99 esobola okujja netusanga wano ne parking wali ne otasigala muntu no nebadduka naye nga eri ku byayo era wonna kyalo abantu ne bayingira ebikajjo naga waibo nabiwuliza nedda lwaki ezerwa leero asooka nakola ki nasimulula kati ate Kampala Kampala tosobola ate kutiisa na 99 bagimanyiira kituufu kakati akakalulu kabaddemu ekirungo ekyo it is very important okukyobuzavinga n'okistadinga bulungi nnyo n'okitegeera tusuubire nti 26 kubanga bangi bagambye nti kano kalinga akatwoleka akalulu ke tugendamu akabonna abasinga bwe bayogedde tusuubire nti bye tugenda okulaba embeera gye twalabye mu Kawempe North embeera gye twalabye mu Kawempe North of course 80% binzo okwapeninga mu kalulu akajja kasokire ku ludda lwaffe oluvuganya kisoka twakagenzeemu nga tuli divided ebine ebyenjawulo nga birese ba candidate ekintu ekyobujege nnyo yes lwakyo kiyita ekyobujege ate nga tukimanyi nti muli bibiina byabufuzi tuli bibiina byabufuzi kibiina kyetaaga naye waliwo embeera eri mu ggwanga gye tulowooza nti tusooke tulwanyise eyo embeera tulyoke tulowooze ku kuzimba ebibiina byaffe toyinza kuŋŋamba nti PPP olese candidate e Kawempe ozze kukola ki kumanya miruka giri mu Kawempe kwogerwako mu mawulire nti oleese impact ki gyogenda okukola mu kalulu wako era olabanga beba abantu abafunye obululu 8 ku 10 mu constituency yonna kitegeeza abooluganda lwe be bamukoze ki be bamuwadde 8 ku 18 bwe butyo waliwo ne yafunye 3 nzereko okiwulidde kakati eyo mesi y'amaanyi as opposition tulina by all means tulina okwekuŋŋaanya tulabe engeri gye tufomulatingamu gye tuvaayo ne formula egenda olutuusa ku candidate atya omu buli constituency na ku buli kifo kubanga ebifo ebiri bingi bye tusobola okugabana ne tutabimala nawo so mweyo embeera twakoze eki tetwafunye mukisa akalulu ako tetwafunye mukisa opposition kuka benchmarkingirako mu stabilizing politics waffe wa 2026 kubanga botunulira FDC alese DP alese NUP alese constituency ade manyiddwa nti NUP yagiwangula besimbye 10 balamba NUP yagiwangula NUP yali alina okutwala obuvunanyizibwa n'aba opposition abava mu NUP aba independence waba abasingera bavudde mu NUP kituufu era internal mechanism yali nafu kyekitegeeza eyabagaana bavaayo si bamativu mweyo embeera ne bagamba katugende ku bwana munigina
kakati ekyo kiriragiro tufollowinga mu 2026 era ndowooza nti Mungu atukole ki kati security wise n'ebirala akalwako nga we nakalabye deployment ne modus operandi gye bakoze jjajja alayi kati yakabaddemu kuba buli omu yeewuunyiza deployment yaki eyo yonna jjajja teyakabaddemu olw'ensonga tazannya bw'atyo jjajja oli owaba Kaihura owaabo ba musajja mukulu be yajja nabo jjajja Saabayeekera ye tazannya bw'atyo kati teyakabaddemu ndabanga tiimu gyazimbye gye yalekedde omulimu kati yo neezannya neteekamu ebirungo ebirala kubanga njagala okutegeeza toyinza kubanga tuli mu kalulu wakati gwe ebyokwerinda n'okola eryefujjo n'okuba ne bannamawulire kamera n'ozaasa n'okuzirinyalinyako n'ozirinyalinyako booti nga wananchi akola ki akulaba bw'ati ng'obusungu obugyewo kituufu basse muntu kwegamba era weebuuza okola kalulu oyonoona kiki kikyoliko kubanga bannamawulire ne mu lutalo olw'amasasi sebo ow'amawulire terimukwata akugirwa kubanga saidi zombi zaagala sitoola etambule kituufu abayeekera baagala munnamawulire ategeeze eggwanga nti gyebali era emundu evuga kituufu n'owa gavumenti naye ayagala ensi emanye nti abayeekera weebali era tubakuba kati ow'amawulire amaliriza awonye kituufu n'akavalinga sitoola ye bulungi nnyo n'agireeta n'agitukuba naye kakati ow'amawulire okugenda okukavalinga okulonda olunaku lw'okulonda gwe n'okuba ne kamera n'ozirinyalinyako bwoti olabira ddala ng'enzannya mpya so waliwo ali mu kintu waliwo enzannya empya naye as opposition omukisa omulungi gwe tufunye tuyinza n'obutagutegeera by the way jjajja levu kwabadde atuvugira waba bayagala okulekera ekintu bwe batyo bagenda okukivuga then it is on our own advantage bakijja kuyiika mangu tekisobola kuwangaala mu mbeera eno nga bagenda kivuga bwe batyo radiko bwetyo agenda basekata kibuuku kuba jjajja ye abadde nga alina waakuleka wosiza takuzibikira 10 ku 10 obutuli bwonna tabuggalawo kasita abeera shuwa nti ye alyoke ali seefu ku bibye okiwulidde waliwo ebirala byatakola ki byatayingiramu naga mugende mumalirize ne wananchi naye radicalism eyo nejjeje bwali bataliimu ataani abaali mu kintu ekyo kubanga jjajja ekyamani w'ekibiina jjajja gwe tumanyi nti ebiba bitambula bwe bityo ateekwa okubanga amanyisiddwa andi kakati kangubuulire jjajja ali mukola olukujjukujju olwa transition bannayuganda nga tatubuulidde yatandikira mu magye eyo n'akolayo ne bakolayo kiki instrument ogutabo ogunene establishment eyo gye bakola new establishment tetugimanyi tejjangako mu palamenti kugiyisa obuyinza jjajja bannayuganda bwe baamuwa kubanga yalina okupromotinga yalina okudemotinga tulaba ate promotion zikolebwa walala anti bakola enteekateeka embi anti bagikola bati palamenti yagiyisa biri mu UPDF eyayisibwa palamenti sebo palamenti yalina obuyinza wano okukola amateeka yokka okulisazaamu okulikyusaamu okuamendinga byonna palamenti yalina obikola kati temuyinza kutuula eyo nga tribunal oba mu kakiiko kiiko CGI command mumutandisa okukola UPDF establishment kati obuyinza bannayuganda bwe bawa General Museveni tulaba abwejjako abugabira ewalala okitegedde kati ali mukola olukujjukujju lwa transition ekintu akiweeyo nga ffe bannansi tetukola ki nga tetumanyi atuuke ekiseera
agambe nti nze nkomye wano naye nga amaze okuzimba tekikyanyenyezeka kati naife abakujjukujju tuba tumulaba so mulina kyemulaba tuba tumulaba mulina kyemulaba mu kiseera kino ka transition kagenda katambula katambulira ddala kuba bw'otunuulira deployment bw'otunuulira command and control bw'otunuulira eneeyisa ey'abasirikale abamu olabira ddala nga waliwo transition egenda mu maaso naye oba olabira kumpi tusobola giraba so ke kalulu ako ye kawempe oyo kawempe yabaddemu ebintu bingi byetwetaaga okusitadinga tulina okuyiga naddala ffe ab'oludda oluvuganya ffe tulina okukola sitade ey'amaanyi bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya mukama Agape Christian Secondary School ekyungu mukono gy'oba omutwala ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences lyawandiisibwa minisitule y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB center number science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu anti security cameras weeziri ku ssomero bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo balina bursaries okuva mu America ne mu bwakabaka bwa Buganda Agape Christian Secondary School basanga ekyungu mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498 Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.